engeri 22 29 engeri 22 29 wagambye nti olaba omuntu anyiikirira omulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka taliyimirira mu maaso g'abakopi. Erinnya lya Mukama lyebaze. Okunyiikira kwo ne weereza otulo buli lunaku okujja wano kugenda kuyimiriza mu kifo ky'obadde tosuubira mu nsi. Ogenda kufuuka muntu wanjawulo nnyo kubaliwo mu mulembe guno. Olw'otulo teweerekereza ogenda kufuuka muntu wanjawulo nnyo kubaliwo mu mulembe guno. Olw'otulo teweerekereza. Kale bwekubanga okunyiikira kwaffe kyekisumuluzo ekigenda tuyimiriza mu maaso g'abakulu, nja kusaba Mukama Katonda muleme kukoowa kunyiikira kukeera. Ate era nga bwe tukeera wane n'emirimu gyaffe bwe gityo egiba gibeera, olw'okuba nti obudde bwatukutte ddala tugende mu ssamoni y'olunaku olwaleero. Mwambadde ebigambo bingi ebyokwogerako naye tugenda kwogera ku byanfuna olunaku olwaleero. Nabadde ntunuulira ebigambo byenzenjogera banaye yenzeruze Ivan, erinnya ndyandidde enzeruze Ivaniro mpereza ku 89 leediyo y'obulabirizi bw'emukono ssaawa 7 buli lwa Sande. Puroguramu yange bagiyita kyuse ndowoozayo, puroguramu ya byanfuna na byankulaakulana n'ebyomwoyo bibaamu, temubitya nnyo. Erinnya lya Mukama lyebaze. Mu mirimu gyaffe olwaleero njagadde tutunuulire ebintu bisatu ebikola obugagga bw'omuntu oba ensimbi z'omuntu. Ebintu bisatu ebyo, ekintu ekisookerwako biba nti abantu bebasookerwako mulimu. Ekyokubiri ebintu byobatuusaako. Ekyokusatu gaba magezi oba ssente, kyoyagala kyoteekawo. Byonna tunoonya bugagga, tunoonya ssente, naye ate era weetaaga ssente okukola ki? Okunoonya ssente. Weetaaga abantu bonaawa, weetaaga ebintu. Lwaki ndeesa abantu n'ebintu wamu n'amagezi? Enkulaakulana ey'ebitongole n'enkulaakulana yonna yeesigama ku bantu abakwetoolodde. Okulemererwa n'okuwangula bantu, abantu bye bavuddeko ebitongole okukula era bye bavuddeko ebitongole okugwa. Abantu yensonga lwaki weetuli. Mu nsi mulimu abantu babika bisatu. Mulimu abaavu, omuzungu gwayita poor people. Mulimu rich people, alina ssente. Mulimu omugagga, wealth people. Abantu abo basatu bonna banjawulo. Era njagala nkunnyonnyole, olwaleero nnyonnyole ekirowoozo tekigwawo mu bantu abo oba oyagala okulaakulana. Omuntu omwavu agulumiza ssente ze ze yafunye era musanyufu ng'azitadde ku akawunti. Agulumiza ssente ze era amatira ebeezo z'alina era abatayagala kuzifiirwa. Alina ssente, amatira olw'ennyumba ye yazimba, amatira olw'emmotoka gy'avuga, ebintu byalina abatagala kubifiirwa. Omugagga naggwa amatira olw'ekirowoozo ekigasa abantu abalala. Era omulamwa gwe kuyambako balala kusituka. Olw'okuba nti amatira olw'ekirowoozo ekigasa abalala, ono anoonya okufuna ebintu, ennyumba n'emmotoka, kyava agenda akole owoona alina ekirowoozo ekigasa abalala afuneyo ssente.
ate ono omwaka olwokuba amatiro lwesendeze kyabajja aweereza bayambako ayagalayo enyumba nemmotoka. tuli fenna banani abanga mukatikoba okwabwe esendeze ziri kwakaawo zikusanyusa. enyumba yo emotoka yo yakumala oba okyayagalayo ekirowoozo ekigenda okusitula mu nsi. bantu basatu banjawulo. nzize netegereza ensi nga nekeneenya enkuyanja y'abantu benzize zisiga nabagaba nga tebalina kapito nga bamulina naye nga sente zitali kwakawo tebakyasonda basobola okutandika ki omulimu naye ngaalina ki sente era lumu nakola kugambu nti okutandika omulimu si sente kapito si ye sente ezisinga amagezi ge gasinga. omuntu yenna okukola omulimu bizinesi y'okugiwangaaza kyongerera kiera kyekigwa ku bantu abasatu abagulimirizaawo yeetaaga abamuwa ebintu basapulayi yeetaaga abamugulako ebintu. omuntu owokusatu gwe yeetaaga ye mukozi oba ye kennyini. be bantu basatu abayimirizaawo omulimu. era obutawangala bwaffe ne sente zakuba emirimu gyaffe bugwa mu kusaasanya sente nga totunudde bwowe sente agwamugabagaba. tuleka ebitugwanira kola tukola bitakola ki ebitatugwanira kola. bw'oyagala omulimu gw'okugula abantu abo basatu supplier, employee ne kasitoma, bantu basatu netusooka otunulira mu bizinesi era betwetaaga mu mulimu. ekitegete mwali mukasi okutta mu lukiiko lwasooka kutta eno mangi nenga wali mu maaso nenzira mu musaala ogwange so seeri eri nsobola okuddukirayo nga abantu abo basatu gye banneetaagayo gwenkola naye ampa ebintu obangulako nyinza okuddukirayo kuba ekyayinza okudda muki mu mulimu ogwo. era enkuyanja y'abantu teyabuwadde lwakuba nti tewali sente wabula lwakuba gye tuteeka esente tetusobola kuzijjayo. olina ebintu byeyagala otuukako mu bulamu, olina ebintu byeyagala okukola mu nsi, naye ekyamazima abantu boolina bakola kyamaanyi nnyo okuwangaalako mu mulimu gwo oba okukola ki oba okugusuula. abantu boolina bakola kyamaanyi nnyo mu kuwangaalako. abakozi bano nga mboogerako nabo ne bakoosi babikanga bina gwengweddayo wetulamu. eriyo omukozi omulungi ngali ku boosi omukyamu, boosi omukyamu tawabulwa, boosi omukyamu aba n'obuyinza, boosi omukyamu yabasinga amagezi buli wamu era takkiriza nti atalina sente abamusinga amagezi. kyabaata wa mukozi gwakola naye kitiibwa namuyisaamu amaaso. ne bwaba mulungi omulimu gwe tegusobola kuwangala kubanga omulimu gwekiguwangaaza mukozi. era emirimu gigwa omugagga nnyinigwo batandise okukubbamu sente ate nga abakozi tebannafuna. oyo ye boosi omukyamu. kati nebayo omulimu ogulina boosi omutuufu n'abakozi abatuufu, abo bonna bakulaakulana. mwattu ekyenjawulo wadde njogedde nti ogulina boosi omutuufu n'abakozi abatuufu, ogwo tekubaamu boosi. tekubaamu boosi. ekitongole kyonna okukula ekirina abakozi abatuufu n'abakozesa abatuufu bakula birowoozo. era bwe beesigama mu ddala lyaffe liri eryannaggwedda nti baba n'ekirowoozo kyebavuga okugasa abantu tebaagala okutuukako mu nsi
tibava bagatta amagezi gonna nakkiriza tigundi ono nkola naye wadde talina ssente aliwo wano mulimu gwa nsonga. Teri muntu ajja gy'oli nga talina nsonga. Ne bw'omulabanga akasasiro bw'ati aba n'ensonga gy'asobola okusitulira omulimu gwe okukyuka. Buli muntu yamuwa, buli muntu Katonda yamuwa. Nebaayo ow'okusatu omukozi omukyamu ate ku boosi omutuufu. Abo b'ekyenjawulo tebawangaala nnyo emirimu nga bakola mama, kuba oli yaba n'obuyinza ate ono mukyamu abatalina budde bwenyo nga kyakwesibako nga kiganye ngaakuta. Kakati emirimu egisinga okuba mu Afirika gye nnoonyerezaamu giriko abakozi abakyamu ne baboosi abakyamu. Gy'emirimu egisinga obungi tegikula, n'ebitongole bwe biti ebisinga bwe biri nga bijjudde obukenuzi obuli bw'enguzi. Lwa bintu ebyo bina abakozesa bakyamu n'akozesa mukyamu bonna tebamanyi gye balaga. Mutemukkiriza naye abantu bangi abakeera ku mirimu ng'akeera kuteeza ate ng'agenda yeekolimira kanyeeyo okunda kubalinabalonga yebinegekola nasobola omalaganayo agenda yeenyoma bosi wayingira ku mulimu nga yeenyoma otomatikale n'omukozi alina kwenyoma. Tasobola kubeerawo yazimbe kukkiriza mu ye nga bwakulembera bwakkiririzamu maze okwenyoma, tekisoboka. So ebitongole bigwa abantu abo basatu, era bwe kiba kituufu kwe kuyitibwa kwa Mukama Katonda okutwolekeza emitendera gyafeena egy'ebyenfuna. Bakuba nti twagereyemu naye nga byabadde biwanvu naye bifunzafunza. Emitendera gyafeena egikolebwamu sente oba egy'ebyenfuna, gino gye gigenda okutuwa okusumululwa mu nsi. Eyo alina waakola omusaala, oteekwa okumanya ddaala akiruddako ng'omaze ofuna omusaala. Eri oyo alinayo ka bizinesi kaakatono, oteekwa okumanya ddaala akiruddako nga bizinesi eno tonomaze gikulukamu. Eri oyo alina semaduuka amanene oba kampani, oteekwa okumanya ddaala akiruddako ng'omaze okufuna ssente. N'eri oyo asiga oba ateekerateekera ebiseera by'omu maaso. Gyemitendera ena alina waakola bw'obuuleza olunaku olwaleero. Osobola okuba nga ogandikira wantu, osobola okuba nga oli musawo, osobola okuba nga oli musawo okusomesa. Eryo ddaala lyerisooka mu mulimu. Buli muntu yenna akulaakulanye mu nsi yaliko awantu we yali akola, yaliko awantu we yali akola. Era awo awantu we tukola we tujja amagezi, we tujja bakasitoma, we tujja abantu be tulisuubulako ebintu mu bakama baffe gye tuweereza. Eryo eddaala lino. Era bw'ofuna ssente olunaku lwaleero olw'omuvubuka oba gwe wenna akyayagala okukulaakulana, ng'onoonya obukugu bwange buliwa mu kabizinesi akatono akaddako, bugamba nti mbadde nkanika wano ku lubalaza, kangende nteekeryoko nange akaduuka ewalala amaanyi. Osobola osigalayo byokola mu ofiisi naye ng'otaddeyo ki enyingiza ey'okubiri, small business ownership, nga naawe otandika. Kati ate amagoba gojja muli eri ogawumuliza mu small business ye, bwekeera ku makya n'egenda ng'egaziwa oba n'okola obulala nga busatu mu kitundu kimu, olwo ekyekitundu tekiba tekikyakumala. N'obakangere ekoleko ku kitundu kyebigazi naye n'olekayo kutuuka nga busatu, n'obakangere era n'olekayo nga busatu. Olw'okumanyi kuba kukwazeeko otandika okugagatta n'ogenda ku ddaala eryokusatu be bayita large business, n'ogatta agali emikono asatu n'ogakola mulimu, n'ogatta agali ekijja asatu n'ogakola mulimu, n'ogatta agali ebigazi asatu n'ogakola mulija nodda mu large business. Mu bufunze oba ofuuse wa kampani. Era olw'okuba nti kirowoozo kyekikukuvuga kugasa bantu, awo olitandika okugyayo amagoba agavaayo ngateeka mu ddaala eriyitibwa investment. Kwetegekera
njagala kigera bulungi nti oluviiri oluddugavu oluteekerateekera ki obweru. Investment yezitulabirira era nabadde noonyereza ebisinza okusuula emirimu gyaffe. Lwaki ffe tetuwangala na ssente oba lwaki bizinesi zaffe zigwa mangu? Nti oba okolera musaala oba akatuuka akatono naye n'obuuka nga tonnaba kwongera ku nyingiza eyo egazire bulungi n'otuuka n'ogenderawo mu investment. Mu investment tebaayo magoba mangi, oba ogasa abantu abalala bakozese sente zo nga bakuwa katono, kyekyama ekiriyo. Ekitegeeza wetaaga okuwayo ne sente nga nyingi nnyo. Ago ge madala g'obuweereza. Bwe tunaafuna obudde tujja kwongera okugattaanya kuba njagala nga ku muntu bwe balungi nnyo. Lwokola oteekwa okuba nga akasente kujjawo bw'omala okuggyako ez'ebyetaago byo, okulya, okwambala, okwejjanjaba, okwebala. Kulya, kwambala, kwejjanjaba, kwebala. Ebyetaago byo bw'omala okubijjako ku ssente ezo, kati balansi asigaddewo olinawo okubaako w'omusiga. Basebo ne banyawo nabaga mu kitabu ky'omubuulizi essula y'ekumi olunyiriro olw'omukaaga, Katonda yagamba nti siga ensigo yo mu makya, ate n'olugula emikono gyo giremu okuwummula kubanga tomanyi biki ku byonna byosize ekirikola ki ekirirawa omukisa. Olwaleero omulimu wooli ewa mukamaawo eyo ensigo wagisiga, bayinzako bakadde bwe bakuyambako okugisiga, naye ekyamazima ensigo eyo yeetaagako omulimu omulala gw'olina okusiga kubanga tomanyi guliwo okukola ki ogulirawo omukisa oba guno gwe gukununula. Ekyokubiri wali tolinaawo bwannannyini bugeera bugeezi mumatanaga nti sebo okuyimiriza kati bweba tewasiga nsigo yo yakubiri kiki ekiba kigenda okukubbulula. Kitegeeza omuntu siga ssente zo wozisuubira okukolera amagoba mu bulimu obutonotono, mu bulimu obunyoomebwa abantu abasinga bwe banyooma. Nabagamba abakyala, nze ebiseera ebisinga abajja ewange nga baagala kansoni nga bakyala, bagamba ekyamazima kwenyonga kwe kujjudde mu bakyala bano. Abakyala be bantu abangu okugaggawa, naddala abaana abo abawala bangu nnyo okugaggawa kubanga okwata ekirowoozo kimu bwe kiti ne kisumulula obugaggawo bwonna we buli. Naye abasinze okujja ewange abadde nga banoonya kapito, ne mugamba nedda, kiki kyosobola okukola mu nsi kyowulira nga naawe okyagala? Naga nti kyensobola okukola mu nsi njagala kweberera musawo. Wasoma omusawo? Mbadde nkyakusoma. Njagala kuba musomesa. Wasoma omusomesa? Mbadde nkyakusoma. Ne mugamba kati kyowuliriza omukyala kasita omala okuzaala obuvunaanyizibwa buyingirawo, ate Katonda bwakuyamba nga bwozaddemu nalina buvunaanyizibwa oba olina okutandikirawo okukolerera abantu. Kati kitegeeza ki? Ogenda kwerabira ebirooto by'obusawo bye wali olina okutuukiriza, okole ekyo ekiriwo mu nsi kyogenda ofuna. Kati lwaki tokikola nga tonnatuukayo eri? Omusajja n'omutikka ekibbo ky'amenvu, n'omwana omuwala n'omutikka ekibbo ky'amenvu, omuwala amazawo amenvu ng'omusajja tonnatundako wadde eri, kubanga buli agula abaamu ne azaate eri ey'okumuganza naye yabamazokola sente. Naye kyakabenje nga bangi abaana bato tosobola mugamba bizinesi yamana n'agikola, tosobola mugamba bizinesi ya mmere n'agikola, tosobola mugamba bizinesi naye asobola okukola mu bbaala ng'obudde bukoze eki nga butuuse ng'ebyetaago bingi. Nogamba lwaki tewakozesa obulamu bwo ng'akabinako kakyaliko, ebbeeyo likyaliko, n'okola gino gye wali onyooma abantu ne bakuwagirira awo n'osituka. Basebo ne banyawo, mbasaba abaana baffe tubateeketeeke, tubalondere eddala lye bagwamu ettuufu. Gali ana mwavu, gali asatu mwavu, alina ssente oba naggwala
aga amadaala asatu abantu abasatu muteeke mudaala lyannagulagula teryetaaga ssente zekibakuba nti naddala omuntu ngaakyogera mu luzungu owulira nga nakwata abalina okuba nga alina akira kirowoozo ekirowoozo kyekiri kyekireeta ssente wabula endowooza gyokirowoozezaamu yekufuula okugenda mu ddaala lyo kambawo ekitambo nga mmanyiriza waliwo omukyalo omuyajja gyendi ng'alina wakola ku mobayiro mani ngafuna 15 namu naye nga bwomusanga mu dduuka lyo anyirira n'okusinga gyerimu naye lumu yawulira najja gyendanga naye mubuulire ekyamazima nkola naye nga siri musanyufu ku mulimu nemugamba ate lwaki kasente nfuna katono tekammala kyokka omulimu niwankubadde gundabisa bulungi nti sikola ki seeyagala nemubuuza ebintu byange ebisatu biri eri kiki kyosinga okwagala okukola munsi nemuga kiki kyowulira muli nga bweba okikola ewuba okyagala tenyumirwa nnyo okufumba konzaaha mu mmere gyofumba mmere si gyosinga okutegeera nti piraawo mwensinga okutegeera nemubuuza abakozi bonna bonna abakolera mu kibuga ky'emikono bamanyi bakolera enkumyezi kasana nemugamba emmere y'omumukono ya sente mmeka emmere ya 15 awo emikono mutawo nkumyezi kyokka n'abantu gyebakolera nemugamba kakati okuzuula ekirabo olina kugasa bantu obadde tewekweka kulya kumere mumulimu naye obadde osobola okulya ku sente gyo nti mbadde sisobola koza nti kakati ogenda kukozesa kuliraawo ogase abantu nemugaa era tewetaaga sente kuba oyagasinga miliyoni 3 kutandikawo onzi tewetaaga sente genda ogule silver plate ofumbire piraawo bakaawo omutwale nga buli gwomuwumuganga mulina wa 2,500 nemuwa emitwalo 2 egitandika kuba ezze ate zimugulamu nogagula muzaani totundako wadde suwaani eti genda ogabe mugabe n'agenda n'amugaba nembeera nemuganga akongera ebiri ogenda ogabe mugabe toddayo enkyawo ogadde yali akyamufumba puleti 15 zonna zaggwawo nga tannatuuka ku mulimu oseke mu ssaawa 3 ng'amaze kufuna amagoba ga mutwalo gumu n'ekitundu tavudde waka ali waka amaze okufuna amagoba ga mutwalo gumu naki namubuuza kibuuzo ekyo naddayo ku mulimu toddeyo yakakukolera emyezi eki ayingiza emitwalo 45 buli mwezi kati gwe kiki ekikudiisa akozesa emitwalo esatu olunaku lukaku lwakozesa okufuna amagoba ag'ogumu ekitundu idea tuvuge ebirowoozo lwanga ekirowoozo kyofuna olaba kigenda kukasaaba okyefunyeko mukama katonda agenda kukumulula era bw'olikeera ku makya n'okisabiranga nga weesigama mu ngeri 22-29 olaba omuntu anyiikirira omulimu ogenda kuyimirira mu maaso g'abakulu era ogenda kutuula nabalangira erinnya lya mukama lyebazibwa katusabe katonda kitaffe tukwebaza olunaku olwaleero lwotuwadde n'omulamu webale kuwasanire ekitiibwa n'ettendo abeerawo kulamu webale kwe mukama atugeeza wano buli lunaku okufumba abantu ab'enjawulo tumwebaza mukama kubanga osaanidde bwe yaliteekateeka n'otulambika okugenda okulya ensi mukama n'otuzuukusanga era n'otuteerawo n'etteeka ng'omaze tukola mu kifaananyi ekyo mu genesisi ekisooka 28 bereberi 21-28 temubalenga ebibala mubikubiseemu mubibunyise ensi mube n'obuyinza mufuge ebyomugazi n'ebibuka waggulu na buli ekirina obulamu bw'ensi nsaba mukama katonda kitange buli muntu akeera mu morning glory aleme kuteerera bwereere balekere okulowooza ssente balekere okulowooza emmotoka oba n'ebyomulaga wabula balowooze ebirowoozo ebigasa abantu kubanga watugamba
mutuuze nga bw'akyafunyako bw'ati n'abaana be tebaliddamu kubonaabona. Nkusaba Katonda ebigambo by'enjogera obiteekeko amafuta agayingira buli muntu agyeyawulidde okusumulula ensi ye. Mukusama nkusaba obugabirivu, nkusaba obuwanguzi eri abo bonna abaliko binateekako ebikozaabo. Nsabira abaweereza bo mu ssinzizo lino okubawa ebirowoozo ebikulaakulanya abantu bwe baweereza, olwo nabo balyoke bakuwenga bye bakuwa nga bamanyi bawa kitaabwe nga bibawadde. Nkusaba okusumulula embeera zonna ezibadde zisirensi, nkusaba okusumulula eggwanga lyo, nkusaba okubeera n'abakulembeze abatuufu abaleeta ebirowoozo ebigaggawaza abantu so si abeegaggawaza, kubanga ensi ekula lwa birowoozo era ebirowoozo netulina bibanga lwabwavu naffe tetusobola kuba bagagga. Mukama nkusaba ensi yo ogiteekereteekere emirembe egiraddako, n'abaana baffe babeere bulungi, n'abazzukulu nga bonna beesigama mu bigambo byebyawandiikibwa. Mukama Katonda wabeerewo okuganja mu maaso go, wabeerewo okuganja n'okutambuzanga mu maaso g'abakulu bonna. Mukama Katonda otusobole buli kimu mu nsi kituukibweko. Mukama emirimu gyaffe giwe omukisa, abaweereza bawe omukisa, abakristaayo bawe omukisa, bonna abo balina endwadde Mukama batuuse byonna obataasa obulenje, obakuume batambuze babeere bulungi mu mirimu gyabwe. Olwa Yesu Kristo Mukama waffe.